Ekitabo Amaanyi g'obuntu, ekkubo erikutuusa ku buwanguzi. Ekitabo kino kyawandiikibwa Simon Ssenkaayi era kirimu obubaka bw'Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, Katikkiro wa Buganda. Ekitabo kino kirimu essuula 6. Essuula esooka etunuulira obusukkulumu bw'obusobozi bwo. Essuula ey'okubiri etunuulira obuwanguzi kye ki. Mu ssuula ey'okusatu tujja kukakasa nti ddala wazaalibwa kuwangula. Mu ssuula ey'okuna tutunuulire ennono ezifuga obuwanguzi. Mu ssuula ey'okutaano tulabe engeri gy'otondamu obulamu bw'oyagala, ate oluvannyuma mu ssuula ey'omukaaga tulabe eby'okuyiga mu lugendo lw'okuyitibwa. Okwebaza mu kitabo kino olw'okuba nti ebiwandiikiddwa mu kitabo kino byesigamye nnyo ku butonzi. Neebaza Mukama Katonda eyazimba ebirowoozo bino mu nze ng'ayita mu mwoyo we gwawa buli muntu, kubanga okutegeera n'amagezi kirabo okuva eri Katonda nannyini byonna. Nzizaako okwebaza Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, Katikkiro wa Buganda, olw'okumpa omukisa okumwebuuzangako n'okunnuŋŋamya bwe nnali ntandika omulimu guno, ate n'okukkiriza okuwa ekirowoozo kye mu buwandiike mu kitabo kino. Njagala okwebaza ennyo mukyala Annette Naroga okuva mu kibiina ky'olulimi Oluganda olw'okunnambika mu mpandiika y'olulimi wamu n'ensengeka y'ebirowoozo. Njagala okwebaza mukyala wange Rose Sylvia Nakafu eyasookera ddala okusoma mu kitabo kino era abadde ensulo y'essuubi, amaanyi n'okwagala ebimpadde obuvumu buli lwe mbadde ntuula nga nkola omulimu guno. Era neebaza kitange Ssaalongo Kamya Stephen Kiwanuka olw'amagezi ge yatugabanyizangako okuviira ddala mu buto n'okutuusa kati. Ebyokulabirako bingi ebikozeseddwa mu kitabo kino ebisimbye amakanda mu bimu ku ebyo kitange bye yatusomesanga. Era kuno ngattako bassengange bonna, baganda bange ne bannyinaze, n'abantu bonna ab'enjawulo ab'oluganda lwange abannyambye okuzimba obubaka mu kitabo kino. Kyokka waliwo abantu abankutte ku mukono ng'omwana ne bampa omukisa ate n'okunnambika bulijjo mu lugendo lwange. Dr. Brother Francis Bluin, kati mugenzi, oyo nno yali principal wa Kisubi Brothers University. Njagala okwebaza Kisubi Brothers Community or Brothers of Christian Instruction. Njagala okwebaza Oweekitiibwa Honorable Matthias Mpuuga Nsamba, MP Masaka Municipality. Njagala okwebaza Oweekitiibwa Mulwana Kizito owa Sefa Organic. Njagala okwebaza Omukungu David Kyewalabye Male, Ssenkulu wa Buganda Land Board. Njagala okwebaza Omukungu Michael Kaweya Mwebe, Ssenkulu wa CBS FM. Njagala okwebaza Omukungu Robert Kasozi era naye mu CBS FM. Muganda wange Simon Kagwanjala eyasookera ddala okundeeta ku mpewo za radio akaboozi. Njagala okwebaza Oweekitiibwa Joseph Mulwanyamuli Ssemwogerere, Katikkiro wa Buganda eyawummula. Njagala okwebaza Omukungu Kitenda John, ono omwanika wa Nkuluze, olw'okumpagira ennyo mu mirimu gino. Era nzizaako okwebaza radio ya CBS n'abagikulembera bonna. Mukama wange Abe Mukiibi yampa omukisa okutunda ebirowoozo byange eri abawuliriza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba Mukama Katonda abawe nnyo omukisa. Oluvannyuma lw'abo era njagala okwebaza abawuliza ba radio CBS, naddala program Manya Kyoli Manya Omulimu Gwo, abawagira ennyo enteekateeka zaffe zonna. Mwe mumpadde amaanyi okuteeka ebirowoozo bino mu kitabo olw'okubibanjanga entakera. Mundaze nnyo okwagala era nsaba Katonda ayite mu bigambo bino asige ensigo eyakalidaali mu bulamu bwammwe n'abaana bammwe. Bonna be sisobodde kumenya mannya abannyambye okuwandiika ekitabo kino na mikwano gyange bangi: Paul Kaweesi, Katende Michael, Andrew Sekabira n'abalala mwenna wamu n'abakubye ekitabo kino mu kyapa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba Mukama Katonda abawe kyemusinga okwagala. Nsembyayo okwebaza ggwe kaakano awuliriza ekitabo kino era asoma ekitabo kino olw'okukigula n'otokitereka buteresi, wabula n'okola ekisinga okukaluubiriza abasinga obungi, kwe kusoma
oba okutuula wansi awulirize. Nzikiriza nti okugaba kukira okuweebwa. Okuwonga, dedication. Ekitabo kino nkiwongedde maama wange mukyala Medias Mirembe olw'okumbeera wamu n'okubeera ekyokulabirako era ekyokuyiga eri obulamu bwange, ate n'okuyimirirawo ng'akabonero ak'okukkiriza mu biseera nga tewali ssuubi. Ne yeeressa ebirungi nze nsobole okufuna omusingi ogunsobozesezza okuba kino kye ndi ne kyonna kye nsuubira okubeera. Maama, nkwebaza nnyo nnyini era nsaba Mukama Katonda akukuume, akuwangaaza ennyo era akuwa obulamu obulungi osobole okulaba ku bibala by'okutuuya nakwo. Okujjukira. Era mu kitabo kino njagadde okujjukira abaagalwa baffe abaagenda. Jjajjange Ezekiel Sserunkuuma n'omukyala Suzana Namusi Sserunkuuma Esseguku, abaakola omulimu omunene okuteekawo essuula empya ey'okumanya n'okutegeera, okuleeta enkyukakyuka mu mbeera y'obulamu bwaffe n'okuzimba endowooza mu ffe abazzukulu nti ebintu bisoboka eri abaagala era abamalirivu. Mephibosheth Ssekasamba ne Samuel Ssenkaayi abataata n'abalala bangi abaali ekitundu ku ntandikwa eyo, baganda bange ne bannyinaze bangi abaagenda edda, naddala Disa Ndyazi, Harriet Nakatudde, Martha Nalugwa n'abalala. Byonna gye muli nzikiriza era mmanyi nti mulaba ebigenda mu maaso mu bulamu bwaffe, era nsaba Mukama Katonda abongere ekiwummulo ekirungi n'ekitangaala eky'olubeera kibaakirenga era mutebenkere mirembe. Katusooke twefumiitirize ku kino. Ensi ya misinde. Buli ku makya mu ttale ly'olukalu lwa Afrika, empewo ezuukuka ng'ekimanyi nti eteekwa okudduka ennyo okusinga empologoma esinga okudduka, oba si kyo yakuttibwa eriibwe. Mu ttale lyerimu empologoma ezuukuka ng'ekimanyi erina okudduka ennyo okusinga empewo esembayo okudduka, oba si kyo yakufa enjala. N'olwekyo oba oli mpologoma oba mpeewo, obudde nga bukedde ffenna tulina okutandika embiro, oba si kyo tujja kuggwaawo. Omugagga yeetaaga okukuuma obugagga bwe, kyokka n'omwavu yeetaaga okugaggawala. Kale kyonna ky'oli tudduke, obudde bukedde. Nga bwe nabategeezezza mu ntandikwa nti ekitabo kino kirimu obubaka bw'Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, Katikkiro wa Buganda, era bugenda bwe buti. Omuwandiisi w'ekitabo kino yakiwadde omutwe Amaanyi g'obuntu. Mu kuwa ekitabo kino omutwe guno akkaatiriza nti buli muntu alina obusobozi okuvumbula ekintu ky'alinamu enkizo era n'akyeyambisa ne kimutuusa ku buwanguzi. Bw'osoma ekitabo kino n'okwekkaanya emiramwa egy'enjawulo egikirimu, okiraba nti Simon Ssenkaayi yettanira enkulaakulana y'abantu n'okugenda mu maaso, kibasobozese okubeera mu bulamu obweyagaza. Mu ndaba ye ey'ebintu, omuwandiisi ayagala abantu bejjemu okutya, obunafu, okwekubagiza n'okwenyooma, nga mu buli mbeera omuntu mwali asobola okufuniramu omukisa okwezimba kasita yeewaayo okunoonya omukisa ogwo. Nsanyukidde nnyo omulamwa gw'ekitabo kino n'ebirowoozo bya Ssenkaayi, kubanga obunafu obusinga obutwetoolodde mu Buganda ne mu Uganda be bantu okulowooleza mu kudduukirirwa n'okuweebwa. Obunafu obw'engeri eno buttatta n'obuyiiya, obunyiikivu, n'okukola n'okwagala emirimu egiba gikuweereddwa. Omulembe gwe tulimu gwetaaga abantu abalina endowooza eruubirira obuwanguzi, era gwetaaga abantu abalondoola ebiruubirirwa byabwe nga tebatidde nti bayinza okuseerera ne bagwa. N'olwekyo ekitabo Amaanyi g'obuntu kijjidde mu budde butuufu nga Buganda eri mu kaweefube ow'okudibya enkola ey'edda etuleetera okwekubagiza n'okujuliza ebyayita, so nga ebyo tebikyasobola kutuyamba kutuzimba mu mbeera ya leero. Nkubiriza abantu bonna okusoma ekitabo kino kubanga kijja kubazzaamu amaanyi basobole okukola bye babadde batasuubira batuuke ne ku buwanguzi. Neebaza Simon Ssenkaayi olw'okussa ebirowoozo bye mu buwandiike
era mmanyi nti ffenna bijja kutuganyulwa nnyo. Ssaabasajja Kabaka awangaale ng'enkumbi ku bbega, nassaako omukono Charles Peter Mayiga Katikkiro. Nga tutandika ennyanjula y'ekitabo kino, nsaba tutunuulire ebyawandiikibwa ebitukuvu mu Matayo omutwe gwa 6 olunyiriri olwa 3:3. Naye musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, n'ebisigadde byonna muli byongerwa. Kino tujja kukitegeera nga tugenda mu maaso mu kitabo kino. Ennyanjula. Ku ntandikwa y'ebintu byonna waaliwo kigambo, eyali okumpi ne Katonda ate n'abeera Katonda. Kigambibwa nti ebintu byonna byatondebwa na kigambo, era mu ye mwalimu obulamu, era nga kye kitangaala ky'ensi. Mu lulimi olw'Ebbuleeyi, Hebrew, ekigambo kitangaala kitegeeza okutegeera. Kino kitegeeza nti ebintu byonna byatondebwa okuyita mu kutegeera. Tuli kye tuli mu nsi olw'ebigambo ebizze bitonda obulamu bwaffe okuviira ddala mu mbuto z'abannyaffe okutuusa kaakano. Bibadde bigambo ebyatusomesebwa mu masomero, byali bigambo bye twawandiikanga mu bigezo, bibadde bigambo bye twayogeranga nga tutandika emirimu gyaffe, era bibadde bigambo ebitufudde kye tuli era ebitonze ebintu byonna mu bulamu bwaffe. Ensi eriggwaawo, naye ebigambo tebiriggwaawo kubanga ensi etambulira ku byo, era buli ekikolebwa kiva mu bigambo. Ebigambo bya buyinza nnyo era bisobola okutonda ensi empya, kubanga ensi eyogerwako etudde mu bwongo bw'abantu. Ekitabo kino kyesigamiziddwa ku bigambo ebigenda okutonda obulamu obupya n'ensi empya mu lugendo lw'obulamu obwo. Ebintu byonna bye tukola byesigamye ku bigambo, era omuntu akola obukozi n'amaanyi okutali bigambo bikulembera, ekyo kyakola ekyasa kye kyaggwako dda. Ensi tekyali yakukola nnyo kyokka, wabula n'enkola gy'okola mu kikulu. Ekyasa kino si kyabo abakozesa amaanyi amangi, wabula bakozesa amagezi. Ensi y'abalina ebifuba ebinene egenda eggwaawo nga waddawo ensi y'abalina emitwe emyogi. Okusobola okubaako ky'otuukako mu mulembe guno, oteekwa okunoonya okumanya n'okutegeera nga mu bino mwe muli amagezi agatambulirwako ebintu byonna mu nsi. Kyokka okumanya n'okutegeera kuli mu bigambo ebyogerwa abantu, ebisomebwa era ebiwandiikibwa. Ebintu ebinene mu nsi bifugibwa obuntu obutono. Kino kikaluubiriza bangi ne batuuka n'okulwana obulwanyi n'ensi, so nga bw'otegeera obuntu buno obutono ate nga bukulu, obulamu bukwanguyira. Ng'amazzi bwe gakulukuta mu mugga nga tegalwana na kintu kyonna, bw'etyo n'ensi bw'eteekwa okuba. Gwe tunuulira enkyukakyuka ezizze mu bukulembeze ebiro bino. Ebiseera by'edda ow'amaanyi yafuga abalala, wabula embeera bwe yakyuka kati asinga okubaza oba okwefumiitiriza ennyo yafuga abalina amaanyi. Weefumiitirizeko ku kino. Osanga omuntu omu ng'akuumibwa abantu nkuyanja abalina n'ebissi eby'amaanyi, kyokka nga bonna bamutya n'okusinga ebissi bye balina. Kano kabonero akalabika akannyonnyola abasinga obungi kye bagaana okulaba nti ebintu bitambulira ku magezi okusinga amaanyi. Kale kisaanidde ffenna okusookanga okunoonya amagezi g'ekyo kye tukola okusinga okwongeramu obwongeza amaanyi amangi. Amaanyi bwe gatakulemberwa magezi, ebigere n'emikono wamu n'omubiri bibonaabona nnyo. Naye amagezi kye ki? Mu kugezaako okunoonya kyendi wamu n'okukikola, ndabye nga waliwo ebintu bingi ebitannyonnyolwa mu ssomero, era nga si kyangu kusanga muntu abikubuulira mu bwesimbu ate mu bulambulukufu bwabyo. Amasomero mwe tuyita wamu n'ebiyigirizibwa mu nsi bituwa okumanya ne bitukweka okutegeera, newankubadde nga kye kisinga obukulu. Omuntu bwe yeetegerera asobola okukyusa obulamu bwe n'obw'abalala nga tayambiddwa nnyo. Omukyala Helen Keller yazaalibwa mulamu bulungi, wabula ng'akyali muto yafuna obulwadde obwamuziba amaaso n'amatu. Kino tekyamulobera kukola na kufuuka w'amaanyi mu nsi yonna. Olunaku olumu yabuuzibwa ekintu ekisinga okusoomooza bamuzibe. Yaddamu bw'ati: ekisinga obubi si kuba muzibe, wabula okuba ng'otunula naye nga tolaba. Sight without vision. Ebintu biyitirivu obungi bye tutunuulira buli lunaku
naye nga tetubiraba. Okutunula kikolwa kya bwongo ate okulaba kikolwa kya mwoyo. Omulamwa gw'ekitabo kino kuyambako kuzuukusa maanyi ga mwoyo gwo osobole okulaba n'okwetegereza obulungi ebyo by'otunuulira. Mu nsi oba mugagga oba mwavu, ffenna tunoonya ekintu kye kimu, ssanyu so si nsimbi. Okunoonya ensimbi tuba twagala kuzikozesa tufune ebintu ebituwa essanyu. Naye kiki ekireeta essanyu? Kubanga bannaffe bangi abafunye ensimbi naye ne batafuna kumatizibwa. Abalala n'osanga nga basanyufu era nga bamativu naye nga tebalina nsimbi nnyingi. Kale bwe ziba nga nsimbi ze tunoonya, ate lwaki bangi bazifuna ne basigala nga banyiikaavu, abandi ne babanga abazza omusango olw'okubula emirembe mu nsimbi zaabwe? Neetegerezza ebintu bibiri ebisinga okuwa omuntu essanyu, obumativu n'essuubi mu nsi. Ekisooka, omuntu okuba nga amanyi gy'ava ate nga ne gy'alaga alengerayo. Ekyokubiri, omuntu okumanya nti obulamu bwe bulina amakulu eri ensi mwali n'abantu abamwetoolodde. Bino tebireetebwa bungi bwa nsimbi. Kyova olaba nga n'abagagga bangi oluvannyuma lw'okukola ensimbi bakomawo okuzisaasaanya mu bantu, okugeza ng'okusonda ku bintu eby'omugaso ensi ebasiime era balabibwe nti okubaawo kwabwe kugasa abalala. Omuntu atuuka atya ku buwanguzi obuleeta obumativu n'essanyu? Omuntu alinga ensigo, mu ye mwekweseemu obusobozi n'obusukkulumu ebimufuula omuwanguzi era ow'amaanyi. Ensigo eyo ekula tefiibwako, kyokka oluvannyuma lw'okufuuka omuti oguliko ebibala, terya bibala byayo, teyita balya, tebitwala mu katale, ate buli season oba buli kiseera essa ebibala nga tefaayo kubalya. Omuti ne bwe guba mu nsiko, abaagala ebibala bateekawo ekkubo okutuuka gye guli bafune ebibala ebyokulya, okutunda n'okukolamu ebintu ebirala. Omuti guwaayo ebibala byagwo gusobole okwekuuma obutatemwa. Omuntu bw'abanga nsigo, kitegeeza amaanyi gonna alina kugateeka ku kumeza ekyo ekiri mu ye. Ekitegeeza omuntu okufuna ky'ayagala ateekwa okugaba ky'alina. Naye omuntu ayinza atya okugaba ky'atamanyi nti alina? Mu kitabo kino tukkiriza buli muntu gw'olaba mu nsi kyakuddamu eri ekibuuzo oba okusoomooza okutawaanya abantu. Buli kusoomooza waliwo eyaweebwa amagezi agakumalawo, nga singa omuntu ategeera ekyo era n'akikola, ebisigadde byonna by'anoonya mu nsi bimusanga. Tetwatondebwa kulwana na nsi, wabula okuzuula kye twajja okukola tukikole, naffe tusobole okufuna bye twagala. Omuntu bw'azuula okuyitibwa kwe n'agoberera amateeka agakufuga, teyeetaaga kulwana na nsi okufuna ky'ayagala. Ebyawandiikibwa ebitukuvu kyebiva bitujjukiza okusooka okunoonya obwakabaka bwa Katonda, oluvannyuma n'ebisigadde bitwongerwe. Naye obwakabaka kye ki? Obwakabaka y'embeera oba ennono etuusa omuntu ku buwanguzi ng'esinziira mu maanyi agamulimu. Era embeera eno kye tuyita amaanyi g'obuntu agatambulirwako ebintu byonna. Nkusaba okwefumiitiriza ku bigambo bino nga wejjukiza bulijjo nti ebintu byonna bye tuli mu nsi ne bye tugenda okubeera bisooka kuba bigambo ebitondebwa mu bwongo bwaffe, oluvannyuma lw'okubyefumiitirizaako ne bifuuka ebifaananyi mu bwongo bwaffe. Olwo ne tukola nnyo okubiteeka mu nkola nga tugoberera ebyo bye tulaba munda mu ffe. Kale buli ky'olaba ekikusanyusa ku nsi kyasooka kuba kirowoozo mu mutwe gw'omuntu, era byonna by'ogenda okubeera bisooka kutondebwa mu bwongo bwo, oluvannyuma emikono n'amagulu ne biteeka mu nkola. Kale kikulu nnyo okusooka okutambula olugendo munda mu ggwe nga tonnaba kulutambula ku nsi. Era ebiwandiikiddwa mu kitabo kino byesigamye ku mpagi eno. Kulembeza nnyo amagezi okusooka, oluvannyuma olyoke okole. Fubanga nnyo okulaba ng'ebigere byo n'emikono gyo bifugibwa omutwe gwo. Era ekitali kya bulijjo ku bitabo birala, nkusaba mu ngeri yonna gy'osobola osooke osiriikirire, weefumiitirize, olowooze ku bulamu bwo gy'ova ne gy'olaga. Nga tonnabikkula kutandika kusoma,
obanga tonnatandika kuwuliriza kitabo kino, sooka osabe Katonda wo mu mutima gwo era mu ngeri yo, omusabe akuyamba akuwa omwoyo w'okutegeera osobole okubikkulirwa amagezi agabikkiddwa ebigambo by'ekitabo kino. Katonda akuwe nnyo omukisa. Nze Simon Ssenkaayi.